Eddie Kenzo, President Eddie Kenzo ne Nyamutolo ne Honorable Nyamutolo bamaze emyaka 11 kitegeeza nti yasooka ne Leema. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Wabaddewo omuntu ogw'amawulire ogwakubiddwa gwadde gugamba 11 years of the Kenzo Nyamutolo romance. Bukenya vunula. Havunula ki? Ebyo bintu bya ki? Nkudiremu. By'abantu bakulu. 11 years of the Kenzo. Leta topic ojinko. 11 years. 11 years. Auli agambe 11 years. 11 years of the Kenzo Nyamutolo romance. Kivunulira omulabe. Eddie Kenzo, President Eddie Kenzo ne Nyamutolo ne Honorable Nyamutolo bamaze emyaka 11 kitegeeza nti yasooka ne Leema. Kale kibagezaako okukola ki? Ebyo Fiona Nyamutolo minister olwamugudde matu New Vision yadde ku by'omutwe n'abagamba dear New Vision, this is a national paper that should publish authentic news. It is horrible to see you degrade your credibility to blog status stories. Your journalists can definitely do better. Nyamutolo yadde munyivu nyonyo olwa New Vision ogenda maaso n'ogamba nti amaze emyaka 11 ng'ali mu de Kenzo Nyamutolo romance. Mbufu obufaananako bwe butyo. Kintu ekyo kya bulabe nnyo era Honorable Nyamutolo okuvaayo okwogera statement bwetyo okugivumirira ndaba nga mutuufu. Kiba kya bulabe nnyo. Weesooka weebuuze New Vision erina bigendererwa ki okuleeta story eyo. Ekyokubiri ddala mukakasa bamaze emyaka 11 nange nkiwakanya. Kenzo ne 11 ogimanyi. Tuli mu 2024. Kitegeeza ati 2014 baali bonna balimba nga batambula. Bayina obukakafu batuleetere ku kafaananyi baka video nga ddala baabakwatako mu 2014. Kenzo ebiseera ebyo yali tasobola kwagala mukyala wabuvunaanyizibwa nga Nyamutolo ali mu status ng'eya Nyamutolo. Yali muvubuka ng'ayina amalala ng'era ayina kugenda mu bayimbi banne. Yakubira zizigiddo bolingo nga tasobola kukwata muntu wabuvunaanyizibwa. Sitya Losi. Nga Nyamutolo. Era ekyo nkiwakanyiza ddala ne sekuwakanya. Honorable Nyamutolo agambye nti nno abantu abasoma amawulire gammwe mubaweemu kavalyo. Amawulire bwe gatyo gawandiikibwa nga red paper. Tetwagasuubiranga mu New Vision. Nebanga New Vision naye esaza akaguwa yegenze mu red paper bye yawandiika. Kuba babadde mukono mulamba. Muko mulamba nga naye wandise ekintu ky'otayinaako bujulizi. Nyamutolo waakuba bano kati abalalu mu mbuga n'abagamba mundeete obukakafu oba amasimu gaffe baga tracking tulabe emyaka 8 emabega 11 emabega gye mwogera nali njogera ne Kenzo nali mumanyi ogenda okulaba nga bagamba nga omukulu wa New Vision ngagamba nange twetonze olw'ekyo ninga mu mwakoze eggulire musobole okutambuza empapula zammwe musobole okufuna on expenses of others. Kubanga ekyo statement gye bakoze etegeeza nti Nyamutolo abadde nga oba Kenzo abadde akiitinga kuleema namakula. Statement kyetegeeza gwokoze omutwe ogwo nefe abagezi kitegeeza nti Nyamutolo abadde ayingirira obufumbo bwa Leema. Kitegeeza ate nga Kenzo essaawa yakakati akugamba nti talina muntu gwe yali agadde ku nsi nga Leema n'ennyumba yagana okugigenda mu Leema gye yali asulamu nga laavu etiirika yagamba nti lwagenda mu nnyumba eyo alabira ddala Leema ng'amulaba mu nso mu kisenge kyokka Leema takyalimu era yagiteekamu bapangisa naye wali nk'alimbamu awo. Mwana Kenzo naye wamulaba bambi laavu yo yali nnyingi walaba obubaka bwe ate yamuleka mu nju emyaka 2 omuntu kuwagabe munno ddala buli woyingiramu ennyumba eyo nagipangisa laavu yali nga mpulira buli wenjiyingiramu nti buli wenzigulawo oluggi nyina kulaba Leema kati waba taliimu ningamba no nyumba eyo kanjipangisa nga ate Leema atugamba nti yamala emyaka egi nga Kenzo azirwayaga ajja kukyusa ngoye azikulabako ku maka ge gakyaliwo tebannaba gatunda n'addayo tebannakakola byoli. So atuzeeyo ku kiri awo tubadde mu kusaagamu New Vision
mubeere profession tebabeerangako ekintu nga ddala tebakyetaaga nakyetaaga obukakafu nti kituufu ng'era oli wagenda mu kooti muli ready okukidefendinga obanga ono yafuuse kati honorable Minister wa buvunaanyizibwa oli gwe mwogerako gwe mugezako okutaapingako nti bamukiitinganga naye mufumba ali mubufumba obutukuvu wonna bafumbo naye chief editor ateggulire lifaanana bwe oba yabadde ensobi tebali bakola apology yonna bakubye gundi namba 7 yabadde iyo yadde full page naye amawulire ga bukedde ekyamazima New Vision amawulire ga New Vision ebbanga lyonna tubadde tuvujja tufuna ebizibu ebikufaananako bwe bityo simanyi lwaki bwe batyo bakikola naye olusi ba branding olaba waliwo kampani endala zo zikola style n'omwana taweza myaka ojjukira red paper omukulu ngamba omwana wa rema ate nawe tosiriwala Anti- tosisiwalirako tuli ku kiri tebaatadde ebintu ebyamagezi ate naleta ebyekisiro ate antama kitegeeza romansi kitegeeza kuzaala baana anti ekiva mu romansi kyekyo naye kati gwe tosobola kubalira romansi ku baana Anti yagenda- kubanze nawasa mukazi wange emwaka nga mulamba n'ekitundu nga tituyingidde mu byakuzaala baana actually myaka ebiri ng'awa nsonga ki nga tebiriiwo nedda ebyokuzaala abaana nze omukazi nebaka naye kiro kimu weyagaana enkere nempagala jambiya nagiwagala nalisagala byaba nedda si romansi gwabe romansi kyenjagala okwawulira romansi wanjawulo nnyo ne production of children mwaka mulamba kati ono mukazi wetaaga kulabako nedda sigamba nti nga tukola romansi twali tumukola naye nga tetulina baana nga tetulina katonda ebikolwa bino ebiretera abaana okuzaalibwa mwali mubikola etwa tubikola ki oyinza obutabikola ebyo oyinza obutabikola embadde nnyingi nze ne kumbaga kwennyini nali nkooye nga nkakasa nti nkooye era n'ogenda into inni omayako tebalaba loogi zino ekuliko nti kalyango inni ate nagamba natuukayo nagamba omusajja nze siri mumu ogenze okimanyi nti ogenze into inni bakakagamba nti no guest house so kyembategezaako okugamba awo niwo takola nsonga ono ulya kyembategezaako mugamba nti aleme tusiriwaza ng'abalirira omwana omwana tanabiza myaka ena ate kakati lwaki romansi etegeeza nti babadde bonna nga beerabalabanga mu ngeri ya romantic ono tegeza nti Kenzo yali akola omwenzi bo bano babanga baga nti Kenzo yali mwenzi anti kati amawulire omulimu gwago kutubuulira bye tutamanyi kakati bo mube boogera bakakasa nti bituufu babanga beboogera bituufu but otherwise kyemmanyi ku New Vision twagala otubuulire kiri kimu statement eno bukedde gye yawandiise ntuufu kwenkana wa statement gye bawandiise si ntuufu lwa nsonga bbiri nabagamba nti not every good thing is right mu mbeera gye tulimu kati si kituufu kuwandiika kintu kifaanana bwe kityo lwa nsonga bbiri tulinamu cabinet minister mu mbeera eyo tulinamu Eddie Kenzo award winning president wa gundi federation number tulinamu amaka amalala agajjudde obugule aga dokitaali ontegedde kitegeeza abantu bana bonna batadde mu fix bw'oteekawo embeera y'okuwandika statement bwetyo bandibadde bagiwandiika naye emyaka nga 5 emabega emyaka obudde buno bw'owandiika muno Eddie Kenzo ne gundi Nyamuto babadde mu romance for 10 years for 11 years olina ebintu bingi by'oba ozuukusa oluusi amawulire nga aga New Vision bandibadde tebakola lwa nsonga amawulire galiwo okutuyambako kuteekateeka society zaffe as a community expert bwe ndaba ekintu ekifaanana bwe kityo ndaba nga yakiwandikidde mutima mubi either alina obuzibu ku Eddie alina obuzibu ku minister oba yennyini nga mulalu tosobola kubanga ffe mu kyaki baba tugatta abantu baffe tugamba nti bw'oba wasirika sirikira ddala kakati ate toleeta bintu tugamba nti ate omusajja oyo yali mufumbo wagundi nalaba ne ku bufaananyi nga abantu bagira batambuza obufaananyi bwa simanyi minisita wuno wano oba abamu nababulaza be oba balala bakwano be oba don't bring it now kubanga waliwo tubadde n'ebifaananyi ebyo ng'osobola oleeta ebifaananyi ebyo ontegedde kakati ate embaga ewedde
I mean tugenda mu mbaga tugenda kukola ki tutegese ebintu birala binene ebisinga ku ebyo ate mwe muleta kasasiro wamwe kitegeeza nti either temukikolera mu mutima muki mulungi kati ate bojja mu guno omulimu ogw'amawulire New Vision you are losing out. There is no story worth your life. Kati wano wetugenda kozesa dakika 2 tunazeeko tusiibule lwaki tusiibula abantu gwe bagambye bakooyo kutulaba nze ngugaye wetugenda kozesa dakika 2 cause topics zino twagenda maaso n'okuba nti ezimu tuziraba alabako Bukenya omusajja afaakyo dakika 2 tuve mwese omusajja wa Katonda kati bwetuba tukyali mu byamaka wiiki eno twadde ne Suna Ben n'omukyala ezo topics zino ndibadde osookerako nali ne Bukenya ano naziisa. These are family issues. Bukenya nakulaba ng'otambuza ensonga. Ngambye dakika 2. Zikafune 3 yafune 2 kuba yaziisa. Genda maaso. Yafunyeemu. Okisookera ddala Nambwayo mukwano gwange. Mary. Mary Nambwayo. Ana Mary Nambwayo. Omubbi mukwano gwo. Nedda si mubbi. Mugezi. Owuliriza. Nedda alina mululu just. Mugezi mukwano abale bakutte muliiso gundi Nambwayo Nambwayo chali wamye ne pola pola sibiri ebyamebiwanvu ate ne gundi naye muntu waffe Suna Ben nze kyenewunyisiza nti abantu abo balina ki enkolagana zino simanyi kino bbaawe they even have a baby kubuulire simanyi era kyekyo ekizibu ky'abawala mukola ensobi mujja tukozesa ensobi Nambwayo ne Suna Ben mwena mukola ku ki ku Buke the family ku New Vision ekyo kisookera ddala yensobi yasooka ne mugenda ne mukola cohabiting ne mukolera wamu ne mukola n'emirimu wamu ne muzimba n'ennyumba muzimba mutya ennyumba ozimba otya ennyumba nekyaliwo ate nafuuka bbaawo oba atanafuuka mukazi wo they are to blame ekigenda maaso they are to blame leka nkubuulire tokyamukanga gwe Lukiya kati kanga bugambulire Lukiya mukwano gwa Lukiya tokyamukanga n'ogamba nti kati Abaso no mutegedde nnyo kati tutaliko kuzimba ennyumba yaffe mpola mpola bwe tunaagirira bwe tuki wano mwagaliwo twala tugende ati egundi tujja genda okumaliza nga tulina ki tulina amaka gaffe muzadde obwana nenge engagement yona kaje mulina eri between you and who and Abbas ye problem bano gye bakola bulijjo tulabula abantu tokola bintu by'abafumbo nga toli mufumbo salawo gamenti ze nfumbiddwa direct oba sikyo nze sijja kufumbirwa kakati webuuza abaana abo waliwo yakyala waliwo okukyala yadde waliwo okwanjula yadde waliwo embaga ne bali abo bazimbye n'ennyumba mugula muti ekyapa mu mannya 2 omukazi n'omusajja omulina muno net temuli anywhere official wabula just okwekwasa obwekwasa nti nze ndi wano era nze ndi wano bannanga abasajja ebyo bye mwegabagaba kuba kati Nambwayo yeegaba yeekwata ne yeegaba ewaani ewa Suna Ben ontegedde bakolera wamu buli omu amanyi akakodyo ka munne buli omu sente amanyi bwazifuna ontegedde bulungi nnyo ne gwe bakolera y'omu kaboga property ate gwe bajjeko ekyapa abawadde ekyapa manyaaga 2 yafudde wa Red Cross wa FIDA ontegedde nti banafulumiza manya ekyapa yafulumiza manya ameka yalese obuzibu oyo Nambe teri kibi nga kugula kintu na mukazi atali mukazi wo oba na musajja atali bbaawo nga tewalina intention yo bakigulako abalirolooza oli yaleeta kiteeso ne bagira anti kyekyo kyenkugamba kati problemu yonna jasi yasinza oli magezi anti ye problemu kati oli munnamasaka yajjawoza maama kakati omwana amulaze nti maama asobola okufuka taata osegende kati ye problemu gundi yakoze yaguddemu but bino byonna biva kuki biva ku bantu tuli mu mulembe omubi abawala mu balowooza nti basobola okwegaba Lukiya ngoyo n'omusanga nti asobola okusalaolaga kati nfumbiddwa tumulaba bulabi ng'ennaku zino takyava sayidi zeeno takyagenda mu nsonga ava zeeno tugenda olaba takyagenda mu nsonga takyagenda kuduuka gula paadi atandika okusesemaasemereza tugenda okulaba
kati nina omwana kati omwana wani n'abewaka nga teryamanyi nti abewaka tebamanyi nti oba yazaala bategeerako bamanyi ali eyo mu nsi kakati abawala be basinza okuleeta eno ensobi temwegabaagaba bw'osalawo n'ogamba kangende nfuna omusajja oba mumpi oba akyali mwavu talina ssente naye kati mwagala nnyo ssente abeeraawo n'agamba kanjira ndwalizaako wano nyinza okufunira awo omukenya alinamu ssente ekireeta ekyo nti kati nga Nambwayi yalaba nga Suna Beni wakusika nnyo nga wakusika nnyo katoyinza omuntu owokusika ennyo toyinza mmuteekako mbeera omugambe tugende tukyale era olabira ddala nga abigamba nga wakusika nnyo kitetegeeza okusika okulaba ng'omuwala yeyeeguye ennyo mu ki ate ekyo kikyamu era nakyo nakyo kikyamu webala nnyo nakireeta teri kibi nga mukazi kwagala musajja abasajja tetwagalibwa fe abasajja batukkiriza buki bukkiriza omukazi ayagala omusajja oba omaze okutomera ekyatono automatic knock omusajja mu nteekateeka y'ensi tuli nti omukazi ayagalibwa laavu fe tugiraga abakazi kati omukazi nakkiriza laavu yo ontegedde gwe omukazi otandika okwegomba abasajja oba otandise okusiriwala otegedde gwe notandika okulaba nti saamutanjagala naye nze gwe njagala gwe tolina kwagala kyokola nti fe bajjajja baffe gye twakulira bajjajja baffe batate baffe bajjajja baffe babafunira bafunire aga jangu lukiya waliwo ono munno bamuzaala ku mutale egundi mugende ku mutale ono enkolagano etandika okukola ki okwajja ng'ennaku z'omwezi 28 akukima mu butongole weesungusulamu ebiri ono omulimu gwe wakunoonye omulimu gw'omusajja kwagala mukazi omulimu gw'omukazi kukkiriza nakugondera muki musajja kati wano ensobi bano abawala bwe bagikolera abawala nabo beteeka mu position ey'obukubeera abasajja si bunaye asalawo nagamba nze njagala oli gundi otegedde kati kyova olaba nti abamu bamaliriza bafunye ebizibu beesibye ku basajja abasajja abatabaagala kati n'abeera nga ate omukazi azze mu position y'okubeera omusajja nga ye yanoonya omusajja yakubira omusajja ya surprising omusajja so the issue becomes now Nambwayi yasukka yakisusa bw'obanga olina omusajja wo bbaawo teweetaaga kubeera nga bbaawo mu mateeka teweetaaga kubeera ku kyapa ontegeera because nze kati mukazi wange ondaba sirina kyengula nenteekako linnya lye bwe mba nga nze nkiguzi sirina kyengula byonna byonna bire bamanyaga buliza kamalize akantu kano kakulu abakyala nokola ne programu namba ey'ebintu bino kubanga teyabyogeddeko nga sinakwogera kukintu mbeera nze ku issue eno kamalirize anti banjogera tenatekamu ebigambo bibyekiyayayi ama mbadde mbaga abawala mwenna muyige ekintu kino toyingirira tokola mulabire ku Nambwayo mulabire ku mukazi oyo mugazi Suna Beni ali mujiribwa ati era Suna Beni awedde Nalongo yegasse ne Nambwayo nga bategedde Suna Beni agenda kuwasa omulala ne meeting zituula akola ku New Vision nalinga ne Nambwayo kwakola kati Nalongo nabimanya nagamba Nambwayo kati ngeri nze je nnyina wendi gwate walinga gwomanyi kubiwa nga bagula kwatamu genda nebakola akakodi Nalongo yasindikidde ne Nambwayo za fuso Nambwayo ali wali nalo abukubirako nti okyaliwo yingira nyweza tenaba tayiro tezinaba kugira bajazitereza oli munda eyo gate yamabaati eyemala mutereze nga oli munda kati Suna Beni aliko abakazi babiri abamulwanyisa abeegasse bamulwanyise olwokuba agenda kukwasa omupya ne Kamoga Properties negata ku Nambwayo Suna Beni ebinyanyanyanya emyaka 5 gyabikubidde maneya ne emmi kale okutasaamuko okusulako mu ennyumba alina kukkiriza ti Nambwayo kati naye obagundi yaloga Suna Beni n'agenda n'ayanjula oba gundi yaloga Suna Beni ono yamuleeta okuva e Masaka abakwatagana liripazo alina kyeyagamba liripazo alina kigambo kyeyagamba yagenda n'agamba
nti ne bwe buli badde mugenda kukiraba nga tukyali yagamba nti bwe ndi musonyiwa mujja nga tuli kubaagalana wiiki eno yennyini Bruno Betty naye yateekinze headlines olw'omukyala gwe yakolera surprise ate ye Bruno yamaliza yali surprise muganda wange wenaakukuba eyo oyo Bruno ke yakulya wajjajja wange Bruno Betty yati Bruno Betty ne bamuyita Bruce ye Bruno Betty ye Bruce ye Bruce erinnya ettuufu yakulya wajjajja wange mukyala eyo bayitayo n'akukuba olina ne dakiika 3 dakiika 2 era zitambuza nzibale agenda maaso malayo tugenda kuzinga yalina obulalu bwe butyo yali mulalu naye yakola surprise ate yamaliza yali surprise lumu taata we yali awasa omukazi omulala awakulu nnyo nyuma taata we yali mwana nga waali n'avuga kagali ku kyalo ng'agenda ayimba sebukola booti ng'agamba ebyokusooka soko biveeko nyuma emboozi naka tetubiwulira olaba nze sibiwulira kati omulabiriza biraba yagenda n'avuga kagali ku kyalo ngagenda kuwasa omukazi omulala taata we ngagenda kuwasa mujja wa nnyina n'avuga kagali ku kyalo yali aleeta maama omulala taata yali aleetera Bruno Betty maama omulala Bruno Betty n'akasiima yasiima kuba yayimba ekyalo kyonna yakiyimbira ng'ayimba ng'avuga omugole ng'akyali mwana muto ng'akyali mwana mutototo n'avuga akakali n'akakomye n'amala n'akazaayo nga musanyufu olwa maama omupya so anyway naye nga is a good guy ndowooza challenge yokka we yavudde amaalo mwegali ani ayina omuntu amala yakulire wajjajjaawo kyeŋŋamba ekyo si kivumo you people understand a description kati amaalo gaavuddewa mu kusurprising omukazi ye n'amaliza nga yali surprise olina okubeera ng'oli mugezi ekimala nze waliwo omukazi wawe byesitamukola naye nga nandiyagadde obimukola Bruno yakola nsobi omanya mukazi wo ekifuula omuntu mukazi wo kwe kumutegeera n'omanya byayagala ne byatayagala ebiyinza omusanyusa ne bitajja musanyusa nze nkaba waliwo ebintu byenjagala okukolera mukazi wange byesasobola kukola nga manye ekyo tekijja musanyusa ajja kunziza mu nsonda ambuuze wakoze kyaki waliwo abawala ebyofukamira n'omenya waliwo ekika ky'omuwala nga bw'oba onookola proposal mu maaso ge olina mugamba bugambi Dirukiya nze mbadde njagala tugende wa maamawo ng'eyo proposal ajja gitegeera naye nga wookolera bino ebyekisusulo okola oti omenye vivi ayinza n'okukuba oluyi so you must understand omuntu wo n'embeera ze naki nze ndowooza bulungi nnyo nti Bruno Betty ffe twakifunye mu ngeri enkyamu oyo omuwala mukyala we era bali mulaavu yaabwe ennyingi ennyo naye era sigiraba mpya nze obuzibu bwange nze challenge yange nti Bruno Betty yakoze ekintu ekikyamu ekyobutategeera ani gwakolera biki ye Bruno Betty ali mulaavu ya TV kinga bana bakazi ababeera awo nagamba ne lwatonkola ina byakola Angelo okyegedde naye nga okinamanyi bulungi nnyo nti gwe maamawo we muli waliwo ebintu ebitakola mu bantu abamu gwe wali ayagaddeko kisinga omuntu mu public n'ajjawo omumwa n'atunula eri n'okisinga enviiri ontegedde n'ekyo kiva ku ki kati gwe kati nga bwenkulaba wano osobola okukisinga mukazi wo mu public osobola kisobola kati ate ono manyi kyasobola okukola asobola okweyambula asobola okukola ebintu ebitasaana basamu naye ono kati nga bwafaanana nga tumaliriza wiiki eno by the way ne Edison namulabyeko ne Alien ne Dr. Kwefu Alien mukkirize
alien mukkirize alien sebo n'abayita bafudu Seggwanga. banne Seggwanga. n'abayita bafudu olumutunulako omukiro oguzza emabega Seggwanga bwetuuka mu kifo olina okukwata byokutte obukokokoko bona obadde bukokolimirawo busooka ne buddeko ebbali enkoko nemala okukokolima kati ate bwagenda ne bulyokanamu budda muki mu play so the idea is very simple nga bwe bavumirira esaati ya bebekulu ku press conference bajjidde ate mu bikalu nga bonna bonna beesaanisa obukalu nga tebamanyi nti nno ate ekifo kye balimu kya kazo azze okukola press conference ali mu zikazo abayimbi bonna bonna bali mu zikazo bo bazze beesaanikidde nga balinga bagenda okwanjula ng'obukalu bonna bonna bunywedde babukubisizza mulawo kati kitegeeza ati nno bebantu abo abawa information ne badda ndowooza just abantu baffe abamu omanyi teri kyabulabe kino ntera nnyo kigamba abantu teri kyabulabe nga kulowooza nti kyotamanyi tekiriiyo kati abo abasajja bada ku mulembe omubi kakati bo balowooza nti bye batamanyi alemaani zinjani solumpasi kale the weekend show ebeerawo buli lunaku olwa Saturday saawa 10 ya kawungezi n'olunaku olw'Essande saawa 3 ez'okumakya tugenda maaso n'okubeerawo ensonga ne zigenda maaso kubanga zitambula mbufomu oba obulala njagala olunaku olwaleero tubadde ku theatre focus ensonga zigeze maaso kubanga zitwagira ku Facebook TikTok YouTube wonna theatre focus Uganda weeri mukadeke kamu njagala okutegeeza balina akakazanyo ke bayita simanyi okisanga Uganda kabeerako saawa 3 Monday paka Saturday so njagala okutegeeza kusula motos mukwano gwange enesangibwa Makindye yisa kalenda bokira waliwo amafuta ga Africa Oil opposite awe wali sula motos ensonga zonna zikwatagana ne motoka yagala kugula motoka mpya yagala kuleta motoka ye topping up kufuna motoka bena bagenda maaso kubanga babikola kate ne kibanya mpola bagenda maaso kubanga bakikuwa nogenda maaso nokuba nti ovuga ku motoka emizimu gy'abajjajjawe gyagenda maaso kubanga gikulemesa okuba nti ovuga emotoka uliriza bw'owulira ekintu ekigambo nti they are card dealers card dealers kitegeeza nti ebyo byonna babikola osobola okujja n'ojja n'emmotoka yo gy'olina n'ogibalekera ne bakuwa empya n'obongera ssente n'otambula nowaki n'ogenda enamba y'essimu Bukenya Media agenda maaso okuba nti ogituwa 0779 21 41 mukadeke kamu njagala okutegeeza nti waliwo omulimu restaurant abanoonya ba chef abamanyidde ddala ensonga z'okufumba osobola ogenda maaso n'okuba nti nno enamba gy'olaba ku screen ogenda maaso n'okuba nti ogikona kateera mukadeke kamu theatre focus omukulu Mwami Nsereko Godfrey agenda maaso n'okuba nti abagamba alina campaign gy'agenda maaso n'okuba nti yatambuza abaana abawala abali mu byalo eyo tebalina bintu byakubanga bakozesa nga omwezi gugenze maaso n'okubanga guboneka bwoyinza okuyita bu pads mu buufo obwo so yali ku campaign ey'okuba nti bafuna reusable pads nti omwana asobola okubeera nayo mwezi we guboneka n'agikozesa n'agirongoosa n'omwezi oguddako n'agenda maaso n'okubanga akola ki ziri disposable bakagamba kukategeeza kyo nosuula kati ali ku campaign ey'okuba nti nno babafunira reusable abaana abo abali mu byalo yes kasitobera nga oli muyonjo ekimala so abaana bakozesa bisaaniiko bikyokwepaadinga so bw'obanga oziina eyo osobola ogenda maaso n'okuba nti nno ozituweereza enamba gy'olaba ku screen osobola okunkoonako n'ozireeta ate obeera nga still olina kasente era still osobola okugenda maaso n'okuba nti enamba y'omukulu oyo nsobola ogikufunira wano yes enamba eyo gy'olaba ku screen mu buufu omu oba obulala mugule nanga ezijja bweze ezimu tozituusa kale asobote wetugenze maaso okubanga tulabika nti akwate mu kasawo bali batamiivu abatabira akwate mu kasawo asokole mwebale tuwuliriza mweraba tujje muwabukisa kwewozaako tukwebaza olw'embeera gyentegedde gye wajjiramu okugivaamu kubanga nange zenyininyini kyali kinnuma omwala olina figa olina akabina olina ebbeere nine weesaaniika weesaanikako oba olumunga olwokutaano weesaanika egenda osaale ennaku endala zireke tulabe kikyoli ekituufu kubanga ojja kusuba abasajja abategeeranga mugambe kano omuntu alinga Lukiya alina kwagala motoka
Oli twagala mukkiriza kuddamu kwogera ajja kutabula. Mwebale nnyo, mwebale ddala.